worship you. I worship you. You are here. Mbalamusiza kuna mikono gyafe abalungi twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kaffe kano era nate twebaza omwoyo omutukuvu oyo atutambuza nate era nga tulifuna mu programu yaffe Nganzi gy'omanyi obulungi Muwanguzi tabunika era nga tweyongera okusaamu Katonda ekitiibwa era nga tweyongera okwebaza omukwano gwe n'obulungi bwe n'ekisa ekingi kyatulaze eri emmeme zaffe n'eri emitima gyaffe bwetu n'omukwano n'okuteesa kwa Katonda bwetu bwe tuzenga tweyongera okubanga kutuukirizibwa gye tuli era nga n'akaseera kano ke kaseera kaffe ak'ensonga akaseera aka programu yonna Nganzi n'egyomanyi obulungi Muwanguzi tawanika Muwanguzi tawanika era nga tweyongera okukkiriza nti ekitiibwa kya Mukama kyeyongedde okuba nga kyeraga eri obulamu bwaffe era nga kyeyongedde okuba nga erinnya lya Katonda likulumizibwa kale mu ddakiika ezifaanana bwe ziti Juliet Juko Jeje nzindi emabega w'omuzindaalo gano okwebaza Katonda era nga tugenda kuba nga tutambula ffenna nga nsaamu ekitiibwa mikwano gyaffe mwenna abali mu mawanga ag'enjawulo abali ku MCF Radio 2016.caster.fm ate nga kugasa n'emikwano gyaffe abali mu Iganga District ku 13/9 ate nga mugaseeko n'emikwano gyaffe abali effort n'ebitundu ebyetoolodde mu district eyo ku 9/6/0 ate bwetyo ne tugenda maaso n'abali mu Central ku 9/8/7 era bwetyo nga tuyingira ne Masaka olw'ekisa kya Katonda era ng'okwagala kwa Katonda kweyongera naawe ya downloading edda radio yonna gy'oli era nzikiriza nti obulungi bwa Mukama bugenda kweyongera okulabisibwa awatali kutwala kadde konna njagala okubanga nyanjula mu ddakiika zino omuwanguzi waffe agenda kubanga atubuuzaako agenda kubanga ayogerako gye tuli ate n'okumakinga sure saagala tutandike nga ebintu tebinnatereera twagala tutandike nga buli kintu kyonna kiteredde bulungi sooka tukiwe time atusobola okubanga buli kintu kyonna kitereera ng'osobola otuwulira obulungi mu programu y'ene Nganzi omuwanguzi Muwanguzi tawanika bw'obanga olina ikoota naba kuwulira ddala saagala kutandika nga tetunneetereeza katweterereze ddala bulungi buli kintu kyonna kibeere well set okay ndowooza kanzikirize nti osobola okumpereza wano ka message noŋŋamba nti biteredde nentutandika kaakano nno kubanga kaseera kaffe keekano era nga nyaniriza omuwanguzi waffe agenda kubanga atubuuzaako atubuulire gy'asinziiridde olwo nnaate anaalutuviira ku ntono tusanyusa okulaba nnyo maama kale nyawo beebale kutuuka kale namukubasanga amiina amannya gange bampita Judith Namusoga Muwanguzi ndi muteeso ewaffe Serere Kakosi Soroti Serere Kakosi naye ate nakulira ene Kampala ndi mukyala mulokole nalokoka 2017 ewankulukuku bannange omukyala gwe tuyise Judith Namusoga Muwanguzi naye ate nga ndi muteeso bazadde bange bombi bateeso so kati okuwulira nti nno Namusoga etulowooza nti nno Musoga edda muteeso nnyo amiina tubuuzeeko nno mu luteeso tuwulireko nabo batwaniririze basobola okuba nga beegatta naffe mu lulimi lwaffe olw'oluteeso akironyo ayoganoi yeskeleriso amaite ikakirura ilupelu Judith Namusoga araingo dako okusu na buno Serere Kakusi konyelo la jaingo programu ne Muwanguzi tawanika mamongo alosa ipikori kesi ngupongun eyalama noi agwetakin yesukuse radio kegana kayima kememba eyalama noi eyalama bannange twebaza Katonda kategeeza webale Mukama webale nnyo Mukama nandibadde nafadda tujja kabakubira olwaleero kubanga amiina tuli no Bible esomesa egamba nti Katonda w'ennimi zonna so we tubeera naffe ffenna tubeera bulungi nnyo mukyala Judith Namusoga
wanje ogenda dutuviira ku ntono obulamu wabusanga otya ng'okula? Batuzaala baana 7 mu mama waffe bawala 6 n'omulenzi omu. Tata wange akyali mulamu paka ne kati ne kusaawa eno. Bamuyita Charles Peter Obonipe. Mama wange yafa mu 2004 mu January. Ne ate bali bamuyita Margaret Akelo. Ne twagendanga nnyo mu kyalo for holidays during 3rd term. Nate nga ebiseera ebisinga twabeeranga Kampala. Twabeeranga nnyo we bayita Old Kampala. Awali parking kati air buses ezigenda Nairobi Gateway ne company endala. Walingawo ennyumba gye bali bayita Kada House 1, Kada House 2. Tata wange yali musajja mujaasi. Kati nga Kada House 1 ne Kada House 2 bali bajaasi bali babeeramu nga tebanaba kutunda ekifo. Naye ate kati wano tata yazimba emukono. Yazimba emukono kumpi ne UCU bwe bayita mu Kirowooza. Kati gyabeera naye ate kati nze si gye mbeera. Okay. Yes. Mugenda mukula? Tugenda nga tukola Uganda lusimbwamuko katono naye tujja kutabika. Amiina. Luki lwosinga okumatira? Luteeso. Ojja bigatta. Kale. Twagenda nga tukola naye ate nga tata wange yali alina abakazi bangi nnyo. I think bwe yali omusirikale oba omwoyo gwalimu ogw'obwenzi. Kubanga mu kyalo mama afa tuzaira ddala yali abeerayo. Naye ate ene Kampala ku Old Kampala before nga tetunaba kuzimba emukono twali tulina step mother waffe omulala eyabeera ne tata wange. Kati ngono wa Kampala ng'oli wa mu kyalo. Mama ya. Naye ate ngono ye Kampala teyazaalako omwana n'omu. Naye ate ng'era waliwo step mother waffe omulala eyali omukyoli yazaala ne tata wange omwala omu omuwala. Naye ate ng'era alina abakazi abalala ku kyalo. Mugendera wakulira mu polygamous family. Yeah. Nga bwe tugenda mu kyalo era owulira rumors nga bakazi bagamba nono naye wuwe. I think nkyova owali kikunyumira. Kati nga nze naye siri mulokole nga it's normal. Of course. Yeah, nga it's very okay. Nga kiri very normal okubeera n'abakazi bangi, abaana bangi. Nga wekityo bwe kiri. Kati engeri gye nakulamu naye ate nga then my mom n'apassinga on mu 2004. Kati ne tukula ng'ewaka teri mukazi aliwo asobola okututuuza okutubuulirira nga maama. Nga step mother waffe ow'e Kampala abeera bita buli kaseera ng'ali rude nnyo. Nga bw'omukolako ekintu kitono nga referringa maama we yafa. Kyova olaba oli nga maama we yafa. Kyova olaba okola bwe kiti. Kale ate nga natugamba oyo anti wammwe. Kati nga tetumuyita maama. Nga maama mpaka wano wenjogera nga I last called someone mommy I think when alokoka. Kubanga tuyita abakyala basumba mami naye ate nga okuyita bakyala batatange kyali kizibu. Kubanga omuyita maama na referring to your dead mother bwatu nga webeeyisa. Kati mama waffe olwamuziika nga tuli mu kyalo eyeserere ne tubeerawo kwennaku nga 4. Step mother waffe yayambala bulungi neera nali muto nga ntegeera. Yayambala gomesi nga nungi ng'eyakayaka nanga nungi nga yali silver ng'alabika bulungi nnyo ngaze kuziika. Naye ate ng'atudde yekayeka ng'asirise nga tanyumya n'abalala kubanga yali nga talinawo omuntu gw'amanyi. Nga wamwetegereza nnyo. Olina emyaka emeka? Nali nina emyaka nali mu P3 ko natandika P1 nga na 7 8 9 nali ntegeera. Okay, kwetegereza. Yeah, step mama wange ngambadde bulungi bambi. Nate nga teri muntu amufaako nga naffe tetusobola genda gyali nga waliwo ba anti abantu b'okukyala babamanye. Kati nga we paid less attention to her. Kati we baamala okuziika buli kimu ne kiggwa ne babaako n'ebyogera waliwo batekawo meeting immediately after omuntu waafa. Looza ne bagamba abaana ne abatwala ne tatange yagaana n'agamba abaana bange mubaleke nina kusigala nabo sobola okubalabirira nkyali mulamu nkola
jafuna omukazi agenda okubakuuma talina gwe yakkirizaako yadde n'omundi n'ogumu abaana 7 mwenna. Naye ate 6 first born waffe mama waffe we yalwala olumba olwata mama waffe yalwala bulwazi n'afa obulwadde buno obutyo. I think olwakuba tatange yali n'abakazi bangi ate nga ensobi taata teyamugamba anywe ku ddagala ye yeefaako nga yekka ate ono we yafa mweyo process kasoke kusala musango katali maaso awo babaleseewo tinabaterekawo ne tugenda ne dadde waffe n'atukomyawo ne Kampala ne stepmother waffe katono kati ng'oli afudde eyatuzaalira ddala. Tataffe bamudeployinganga nnyo mu bifo ebyenjawulo nga wabeera Mbarara, sometimes abeera Mbale oba n'agenda Kabong nga tusigala ne stepmom wange naye ate nga once in a while kubanga teyakikolanga nnyo always nga naye amala n'avaawo n'agenda ewa baawe yali n'omusajja omulala saidi zeeyo gembuya stepmother nge nze yanjagala nnyo yali teacher ate nga nkola bulungi mu class nga njagala nnyo naye ate nga nina nnyo empisa mbi nga nza influence nga baganda bange abasinga naye ate nga ye yanjagala nnyo kati ng'ebiseera ebisinga nze amuwerekera eyo gy'abagenze amuwerekerako ate nga yate nga era simuloopa kuba yali ampisa bulungi nga simuloopa nga n'okuvuma takuvuma kikuluma avumye bali eri abalala. Well, nga yateranga nnyo okugenda nayeko mu basawo basamize agendayo bamuwe eddagala kuuma omusajja bamuwulirizenga nnyo ate era ng'ayina empisa embi nga mukambwe nnyo nga mugendayo mwenna nga tugenda ng'obiwulira byasaba abasawo kubanga yali amanyi ndi muto mbiwulira. Olwo gojja okula otande okusomera ddala nkoze ntandise okusomera ddala nasomera ku ssomero lye bayitanga Nabagereka primary school nga tebanabalijjawo gyenasomera gyenatandika actually P1 nakoma mu P4 nensomero P4 ne bankyusa awalala naye ate ng'embeera gye twakuliramu ewaka nga mama affe eyali atuzaira ddala we yafa kati stepmother affe neyeyongera wabanga yali 50% obukambwe neyongerako percentage I think ya 30 kamukambwe nnyo nga bw'omubuuzaako ekintu akurifaringa ku maama we yafa ng'ateranga nnyo okutuyita walinga gye bakiyitamu mu nteeso emitwe gyaffe nga batusala enviiri omanyi oba nga akusala enviiri ate newesiga ebizigo mu mutwe akawalanta kaba kamasamasa ng'agamba tatange bamwitanga obonipe ng'agamba amabaati g'obonipe leero galabika bulungi balaba emitwe giringanga egya taata wabo bennyini nga tataffe teyabeerangawo nnyo muluteeso bakiyita bakyekyo amabaati bagayita abaatine nga batu bakiyita abaatine ate nga twakola tulina ebiguuna ng'era once in a while ogenda mashini ate nga girita yatusalanga nga tuyita ffenna agamba mutuule natusalako enviiri ne girita musanvu abalina omu yali ye teyazaalako yali talina mwana omu ku sister waffe first born waffe yali yagenda mukadde mama wange yalwalira she eloped n'omusajja n'agenda era ya dropping on P6 n'agenda ddala ne mukuziika teyadda yakomawo after some years nga n'ebyokuziika byaggwawo buli kimu kati alina 6 maama okay, tugende mu maaso tofaayo kati well nga my stepmom ayina 6 ffe naye nga she was a teacher ngera anyumirwa nnyo abaana okusoma nga via education buli kimu kiri okay naye ate nga home issues nti otuula n'obulira omwana nga she had no time ate nga bakulu bange our second born third born bakula nga tebamusaamu ekitiibwa nga naye tayina kinene nnyo kyasobola kukolawo okuggyako ate nga naffe I think obusungu bw'abakulu naffe abato we have to bear naye ate nga yanjagala nyongera ekyo sikifaako nnyo kubanga yagendanga ku ssomero najja ne past papers nampa nangamba sit okole nenkola nazimakinga nangradinga era nakula nkola bulungi nambera number 2 among the first 5 nga
kola bulungi mu class era nga kimusanyusa ngera ngamba bampita Judith naye ate wakana kola bampita Jude ngamba Jude mu baganda bo at least wikibanga ngenda kukima report eyo tenswaza naye nga balino baganda banga balala bali bakola bubi mu class kazi watu n'abalera nga talina mwana ate nga bamuyisaamu ku maaso ebintu ebimu bibeera two-way traffic nzo ogamba yali mubi naye nga nabano tebamuwa wadde balabanga atalina kyagasa kale katukoma mu dakiika zaffe ntono nnyo mukulu mukyala Namusoga butereevu tuli n'omuwanguzi waffe oli ku 98.7 era ng'oli mu puroguramu yonno eŋŋanze eddala bw'omuwanguzi tawanikanga Prosper Junior School Day and Boarding be batuusaako puroguramu yaffe eno era nga bwe tuli wano tukyagenda mu maaso n'omuwanguzi waffe gwe tuyise Judith Namusoga katutambule Judith. Mama ffe yali anjagala nnyo nga nkolanga bulungi kubanga nali nkola bulungi nnyo mu class nate yali mukazi yali hard working nga bolize engoye n'asimula ennyumba n'afumba nga tatukkiriza kukwata ku kintu kyonna ne baganda bange abakulu ng'emirimu egisinga agyekolera naye ate oluvannyuma nnyo after like some 10-15 years bwe twazuula I wish twakolanga kati nga emirimu egisinga agyekolera okuma okusomero n'akoleza uniform n'akukolera buli kimu n'agolola ku ssomero yali n'essomero gy'asomesa nga ayita ku lyaffe n'atudropinga neyeeyongerayo n'ate ngera alina ebintu era byakola ebitasanyusa kati ne tukula naye mweyo embeera kati ekyamumakinga ave ewali tataffe okwawukana tatange yamukwata n'eddagala gyeyali aleese nga agitadde mu ppiro ya tata n'amugoba n'amugamba okuva ne leero tokyali mukazi wange paakingamu ebintu byo byonna byonna ogende era nzijukira bulungi baleeta gundi baleeta emmotoka pickup n'ateekamu ebintu byali ayagala n'agenda after that 1 year tataffe ne bamukuba transfer okugenda Embaale naffe ffenna n'atutwala kati ne tuba kuwulidi Kampala nate ng'ennyumba yasigalawo kubanga nga ku Kada House ofuna room ebeerayo permanently lwaddogo n'agenda naye ate nze nalyanga nnyo ku mmere taata gye baamuwanga era wemba nalya bingi kubanga nga yasigalangawo nga ntuula n'enninda n'abuuza ani ayagala nga immediately ngenda nenzia amaswani n'endya kati ne tugenda Embaale twatuuka obudde bw'emisana ne tusangayo era omukyalo omulala owa taata waffe mwenna gy'abatutte kati ffenna gy'atututte tyo mama wange aliwo mpaka ssaawa ya kaakati ne tugenda eyo n'atugamba era nga ye tatugamba maama mwe ng'agamba anti ambono anti wammwe azze kubeerako nammwe kati bastepmother waffe I think bakitwalanga okubayitanga anti kati nga nono naye tumuyita anti fact mu luteeso kiri ijja nga tumuyitanga nnyo nga tumuyita ija bwe batyo ija ye anti lutoolo mu luteeso kati twamuyitanga ija naye ate nga ono kati ija yali yafumbirwako olw'omusajja omulala nga yazaalayo abaana 5 ne baawukana nalyoka ajja ewa taata wange kati ne tubeera wamu naye ekiseera ne kituuka n'ajjayo omu ku baana be eyali omuto yamuleka yenna mwaka gumu omuwala gwe baali bayita Jacinta n'amuleeta era yakula wamu naffe kati nga naffe weetuli n'aleetako oli omuto ne tukulamu eyo embeera naye ate nga naye mukambwe tewali muntu mubi 100% mubi in all areas nedda nera wabeerawo percentages differ anti ebimu twabikwata stepmother ne bwakola ekirungi oli tebasiimibwa naye ng'ate waliwo personality ng'omuntu bw'ati bw'alina okubeera nga n'ennyoko yandibadde bw'atyo tebaba babi bonna waliwo era maybe lwakubanga era blood thicker than water
omusaayi guli very strong era abatasobola kukola ki kwemalayo nnyo okusingako we mwenyini gwazadde ate nga kubanga nze okatuwadde blood thicker than water omusaayi gusinga amazzi obuzito gusinga amazzi obuzito sijja kivuunula kubanga bonna kivuunula kiyinza okututabula gusinga amazzi obuzito tugende maaso kati bambi nze naye yali ayina engeri gyeyisaamu ate embi ennyo okusingako oli omulala kubanga ye yajja awo ebiseera nga tatangira bamukoziza yalinga OCBils nga yakola ku gundi ku builds za Mbale Barracks bagita Bugema Barracks up today nga ye OCBils waawo ngera abasirikale bambi abasinga tobeeranga munda Barracks bajja ne bamubuuza omusaala gufulumayo ddi omusaala tufuna ddi ng'abagamba kubanga yakolanga nnyo mu musaala kitange twakulanga ayina ssente kubanga nze nakula kineewuunyisa nnyo omuntu okunywa caayi nga nze manyi tebanywa dry tea nga caayi gwe manyi gaba mata ngera nze simanyi mbu obuugi banywa temulimu sukaali nga manyi obuugi bulina okubeeramu amata ne sukaali ngera kineewuunyisa nnyo ngera n'okuwulira omuntu ng'agamba siina nusu 10 mu nsawo nga nyinza okubeera surprise negamba 10 toyina nga era sikikkiriza kuba nakula mbiraba olujja okulaba mugenze ku ssomero tugenze ku ssomero nzijja nkula naye ate nga bwe neeyongera okutegeera naye ate nga nakula njagala nnyo Katonda nga mwagala nnyo ate nga ndi mwenzi nnyo nga nina nnyo amalala nga ndi very rude nga nwana nnyo ate nga nyomba nnyo nga byonna byankuliramu naye ate nga the fact that nayagalanga nnyo Katonda nga Katonda mwagala nnyo nga ki ekiraga nti omwagala nnyo okusinga ne taata wange kati wembuka primary section nenzija mu secondary naye mu secondary ffe twasomeranga amasomero g'amagye okugyako Nabagereka ne Old Kampala wano Old Kampala Primary School bwe namayira P7 naye secondary O-level nasomera Rubonje Army Secondary School A-level nenkomawo ku Makai Memorial College na Tete baganda bange bali abalala basomeranga amasomero g'amagye nga baba kukuba transfer etaba Bombo Army ojagenda na Kasongola tagenda na Kasongola ojagenda Rubonje Army nate nga happening amasomero g'amagye standard byonna byebimu nga these other schools nate nga ekigambo civilianism tekiriyo baba raising up nga abajazi eri batera nnyo okugamba orders are not discussed weba kugamba ekintu you don't discuss you either do it or do it mateeko ina kukikola oba okukikola ate nga amasomero g'amagye gye twagendanga tataffe yali mukulu nga totukwatako ngira bw'ojja oyagala okukuba ng'ogamba tica naye omanyi taata wange kubanga n'abasomesa baali nga bajaasi ngera tubagambanga nnyo I will call Bombo ng'ebiseera ebyo Bombo nga ye headquarters nga wajja nga alina kyayagala kugamba ng'omugamba bugambi I will call Bombo ng'era akuleka ng'akuba bali bona nga gwakuskipinga ng'akuba bali bona n'agamba naye taata omumanyi mukambwe nnyo kubanga ng'asobola kukola kyonna okufrustrating ani omusomesa tinze nali mugezi mu kibiina ate nga seeguya tegeeza amalala gakuyingiramu olw'okuba nti oli mwana wa mukungu n'okulanga ekyo kirina nga nkimanyi ate nga nze manyi ndi mulungi nnyo nga naye simanyi ginakijja naye nga kyankuliramu nga manyi ndi mulungi ndi mugezi tetuli baavu siina nnyo kyeneetaaga kula tulabe kati nzijegerako olumu twali mu geography class omusomesa aba yaŋŋamba ki nayagalanga nnyo okudrawinga bukatuni buddole ye ng'asomesa nga nze nsikino n'emikwano gyange naŋŋambako nenyiiga nnyo n'enfuluma bwe natuuka ku mulyango nemugamba sa geography tagenda kumpisa olive n'enfuluma neŋŋenda neŋŋamba tesirida mu kilaasi era saddayo malala saddayo mu kilaasi ye
kati nembivirako ddala ate nga ku ssomero nina group embi nga twambala bubi nnyo nayagala nnyo ennyimba z'ensi nzijukira ku pati yaffe eya senior 4 bangulira engoye nenze nayambala patra nga kampi nnyo ne kavesti ate nga omuntu eyali date wange yali namusomesa nga ndi mwenzi nnyo ne buno obwenzi bw'okolera in silence toyagala omuntu ategeere naye ate nga okikola naye ate nga nekweka nnyo ngali mu kisulu ogenda wa nga nekweka nnyo mu Katonda gye nali nsomera O level Rubongi ami yali munda mu barracks kati nga yinza okuba oli mu ddoomu ng'ekkubo liri abantu bayitawo so nga osobola okutuma omuntu okuleetera kyonna kye bw'oyagala ng'era akireeta oba misana oba kiro tewali protected kiri nti oyise ku kotagadi n'oyingiramu munda n'olaga ID byonna byali okay kati when again I realized that ewaffe waliwo ekibi ekiriwo bwe nali mu senior 4 second born waffe n'azaala omwana kati bwe natuka mu senior 5 ne third born naye n'afuna olubuto n'azaala n'omukulu naye omukulu yakoma mpi 6 n'azaala n'adduka n'agenda nga stepmama waffe tasobola kutuuza wansi ola nga bamaama abalala I'm really sorry to say this over and over again naye nga okunyigambako nti muwala kola kino nedda ng'era ebyo tabyogera ng'abeerawo n'agamba ekirungi basoma nga kira nnyo ogamba mikwano gye ekirungi basoma ate tebandoopayo kati nga tatange yakula munywa mwenge nga bwanywa omwenge ng'ayinza bavuma ng'ayagala nnyo okozesa ekigambo azimu kitegeeza muzimu mu Swahili ng'ayinza obavuma weyika azimu oli muzimu muli basiru mama mwe yabakolemera yo cast nga mama mwe bwali muli bamalaaya nga byogera nnyo mama kyolo mama afuuli eyafaati naye mama mwe yabakolemera muli cast nga kyagala nnyo cast ate nga yali alina mukwano gwera gwe bali banywa bonna nga bonna ye batamira ng'oli ayimira n'agamba kwoponipe cast family wazaala abawala bonna bali cast tewali kirungi kye bagenda kufunamu ate nga tatange babazaala abaana babiri ye ne anti wange muganda we ate nga ne muganda we naye bannanganywa kati oyo nga ye wanywa ng'ali times 2 my father ng'ayimirira n'ayogera oba broad daylight oba ekyo n'agamba abaana ba Akelo Margaret tewali alifumbirwa tewali newe musoma temugenda kukola n'agamba nze nga nazaala abange bonna ne bafa n'ensigazi omu nammwe temujja yakikozesanga nnyo ngoba temulina kyemukoze nga tewali mwenge gwe gubakozesa ebyo gwavangako nga bategeera nga bwategeera kati n'omugamba emisana ogamba naye wayogedde kino ne bwekyo ng'aseka n'agamba omwenge oba gwabaki nga byayogera ng'era aseka busesi nekivaawo awo naye ate nga ye yatera nnyo okukyogera ndoza mwatuuka ne mubamanyiira ne tubamanyira kati nekifuuka okay bw'owuliriza nnyo oluyimba ng'omuntu ayimba nekodde ng'ayimba bulungi atuuka naye n'akutama abalala be bamuwana naye gugenda kulabona kiri very normal kati tibikemu okay nga tumanye era bw'onywa nnyo ogenda kuvuma era nga kyekyo tukwiramu embeera ate nga baganda ba maama baffe baali batwegaana dda nga tebakyajjanga waka nga tebakyajjanga waka okutukyalirako tewali newankubadde mbu antiwo okugamba mbu nkugwiddeyo ekiteteeyi nga tewali asobola tugwira ekiteteeyi like kangwireko ku baana ba sisita waffe bambi yafa abanalekawo abaana nga teri akola ekyo kati nga twakulawamu ne taata waffe nga bagamba nti maama wamwe aliyo mukambwe bwe tugenda okubakyalira tekimusanyusa kati tetusobola kubalaba unless nga mukomyewo eno mu kyalo if not nga muze okutukyalira ate nga ffe kyali nga kizibu okukyala nga tebatukkiriza kukyala
taata ngera bw'ogenda n'omugamba ngendako okukyayira anti ngagamba ogenze kuwa malaya ogenze kuwononeka nga tatafu okubuulirira ayimirira n'akugamba okole omusango ewaka ngagamba toyagala kusoma toyagala kino ne kino oyonona sente zange ng'atera nnyo tugamba mu luzungu you will suffer in life you're going to suffer in future kati netukwiramu embeera ate nga naye yali musajja ayagala nnyo abantu era yayambanga nnyo nga mukyala agenda n'ajjayo ebigambo byonna birina engeri gye byakuaffectinga mu ng'okula mu bulamu buno nnyo kuba nayambala omwoyo gw'obusungu n'obukaawo era nzijukira okwogako lunaku lumu ne ŋŋamba serious I will never forgive my father siri musonyiwa kubanga yatutreatinga nga omugagga bwatreatinga refugees nga alina ekitongole kyalabirira ateekayo emmere nga bwatyo bwatutreatinga emmere nga yo mugirya emmere nga yo tugirya ne school fees awaayo uniform akugulira naye ate era nga waliwo other basic needs omwala you need knickers maybe slippers good clothes atosobola kubifuna ngera bw'ogende we ngagamba ngenda kuwa maama wamwe sente abagulire nga maama affe bamuwa sente naye ayina abaana ngera nze ebiseera ebisinga samublaming nga nyone ngamba kyonna kyakola I think ayina abaana ngera agulira bali namwe n'abagulirako nga lumu bubiri oba busatu n'akomaawo neera nga baguze kati tatange ayina abavubuka be yali aleetako ewaffe okubeera nga abasasula fees babiri kubo bankozesanga nnyo genda maaso babiri kubo bankozesanga nnyo era nzijukira nnyo ne brother wange mwennyini eyankozesa enyambala omwoyo gw'obwenzi ekiroto kye nafuna naye era nga sibitegeera naloota embwa nga zinkozesa embwa nnya nga zinkozesa ngoyina emyaka emeka mwana wange kati nga ntuse P5 awo P6 lwekyanyambaire ogwo omwoyo gw'obwenzi naye ate nga I think nafuna trip okuba nze nakula saagala abavubuka bato 21 22 nga sibaagala nga ndabirako ddala bato nnyo kunze nga njagala beginning from 30 omuntu ansingako nnyo nayina omukazi nga bensinga okwagala era nga wemba ngenda out n'omuntu benagendanga nabo abakulu olaba obutandika okugenda nabo nga oli mukyakumeka era ng'olina emyaka emeka natandika A-level senior 5 nga nina 17 years yes netera nali mu scripture union nga the fact that njagala nnyo mukama it never stopped me okola ki okugenda moving out with men kwa esomero gye naliko na ngolo yagala bakuwa eki just kubeera bubezi ne ogenda nabo nagendanga nabo for pleasure only kwesanyusa koka n'okufeelinga the fact that ono gundi ne gundi anjagala kubanga omuntu bwe yankwananga nga nnyinza okunyumiza nga bwendi obulungi ennyo kitange mujaasi ayina abamukuuma tulina sente nga tosobola tupika kyomana okola ki okumpa ate nga nina amalala nga abamu nebampa nga sente nga nnyinza okugamba zino zokka zompa nate nga ne bwenkomayo ewaka tewali ampa nga taata okumusaba ekintu agamba genda wa maama wo nkimuwadde akikuwe ng'oli era takuwa kati nga yeyo life gye nali ntambulirangamu oyagala engoye ennungi omukubira essimu oyagala like ebyo ebintu ebirungi abala bye baagala ngoyinza omukubira essimu n'ogamba njagala kino nakugamba we meet oluusi newebe nabagambanga 1 or 2 bampa naye nga basinga tebalina kye bampa ng'ogendayo nagamba okay lindako next time ate nga mbeeguya nga mbeera ntya okubaluzinga yeyo embeera gye nakwiramu bwe nali ngenda mu university nenkola oath nengamba nze mukama I have to break my virginity kyonna kyekitwala era nga n'emikwano gyange njigamba nembagamba era I'm here but I'm working towards that
Nate mu class nali mugezi giranga nga nteranga nnyo nakikopa ne ku mukwano gwange ayogeranga nnyo n'agamba mama teyantuma first class era first class sije nkimye ate nga muwuliriza nnyo kyokka ate nga bo baali bagaga nnyo okutusinga okunsinga ddala ali bulungi tingeyo embeera gye nakuliramu nga baganda bange abawala nabo bwenzi tata wange mwenzi senga wange nga mwenzi step mom wange fenna ewaka atuli benzi. It reached a point where my follower, my sister, I know omwana bwetwogerera kati twagenda nga mukyalo nga tuwira tubagamba mputata mwe ayina abaana be yazaalako naye ate it so happened that omwana tata gwe yazaala n'omukazi omulala yafunisa sister wange olubuto ne bazaala omwana gwayinawo kati tebayita incest kati taata ye takimanyi n'abewaka abasinga tebakimanyi nate kyatuwulira olwaleero ajja kusanyuka nnyo kubayagala nnyo Katonda tayagala nnyo tulokoke ffenna mwana wange tutwala empola lwakuba tamanyi Luganda atakola twandimugambye naye naawuliriza tomugamba ne bazaala omwana nekinuma nnyo nkitegedde nekinuma nnyo nga njagala nga mpira njagala kaaba nendabirako ddala nga our family a son it has been destroyed tewali kirungi kigenda kuvaayo neŋŋamba nga mama afe omuto yatuuka ekiseera n'aleeta abaana be bonna nga babeera naffe abataano baabana baali basigaddeyo yazaala babiri ne tata wange abalongo ng'agamba abaana be bali abalala bo bwe banga baganye okusoma ffe ekyatuleeta wano eno tupakasa fees buli agaana nga gw'omukisa gubeera gwaffe era kyatuukirira baganda bange asinga baagaana okusoma abamama wange ne basoma bonna nga tatange era yabaweerera fees nyongera ku ddoboozi nga tatange yabaweerera fees ng'era akyogera nnyo ng'agamba agaanye bagaane naye ffe abaffe mwe mwajja kupakasa fees ng'era ayinza kuba ayomba nga abayombesa n'agamba weerabidde kyakuleeta wano eno weerabidde ennaku yo okimanyi oli bubi oli wano nga bwetyo it became her talk ne tukimanyiira naye nebaza Mukama nze siyimirirangako mamange ne muddamu ekigambo kyonna oba nenyomba naye oba ne musooza kyanumanga bulumi nevaawo ng'era negamba njogera mutima gwange neŋŋamba siri kuddamu kigambo omukazi like a mother. I never say anything but to a mother. Nvaawo neŋŋenda somewhere nekinumiraawo kati obwongo bwange ne butagulukuka nenjogera nga I'm speaking to myself neŋŋamba Mukama ngenda kusoma ekyobwenzi ebyobwenzi byo byaliwo nene ngamba Mukama ndisoma at least let me represent the family bona baganye naye Mukama era nga Mukama mwagala bonna ne bafuna embuto bonna balina abaana ne last born waffe ali lubuto wenjogerera neŋŋamba Mukama I'm going to represent you nga balala bagamba tewali yasoma bonna bafunye embuto Mukama nze kansome sigenda afuna lubuto naye era nga ndi mwenzi nga era simanyi na mutundwe ate nga ninamu that little fear of God njiwajjanga mu scripture union jinajjanga mu scripture union kuba nateranga nnyo okufellowshippinga mu Church of Uganda bebambulira enjiri nate ne bwe nasabiranga eyo buli kimu kibeera okay buli kimu kyalinga okay, it's okay to come and pray ng'era nenkwadde ng'olina boyfriend somewhere boyfriends nga tebakkiriza nnyo that amaanyi ga Yesu Kristo gasobola to make you okuva mu kibi ky'olimu nedda. Olwo otambudde oyingidde ki? Ntambudde nga nnyingidde university ogigenzeemu Katonda akutaddeko kasubi Katonda antadde by grace era nga ntandisa okusaba ng'era nsabangako naye ate nga before university katono nakula saagala balokole ng'era nze manyi abalokole bonna bali suppose okubeera Baganda nga manyi eddiini y'Abaganda ng'era mu nze njogera neŋŋamba balokole
mulokole, in Luganda mulokole. Ngena kimanya abalokole be Baganda kubanga fe side zeeyo eteeso kizibu nnyo. Apart from nowadays naye obulokole kyali nga kizibu nga tumanyi Abaganda gundi religions ziba invertinga ezaabwe ngabo personal. Kubanga nali nawirako ne Pastor Tom Mugera nengamba anko wange gwe nagamba ko nengamba mpulira bagamba Pastor Tom Mugera nangamba ya musajja mulungi kubanga nga yebwa akugamba mbu musajja mulungi his pure neza buli kyakola kiri pure for God. Nengamba don't you think bebana abantu abagenda nga banabi w'obulimba do things nagamba netukireka nengamba anyway when ndibanga ngezeyo I'll go to wrecking. I'll just ndabe babitambuza batya, are they really on the true foundation? Ojokete tenga when nali ngeranga kati sinaba kuyingira like university bulungi awe waka twabeerangawo netuka ekiseera it's okay ewafe okuleta boyfriend awe waka n'omulaga maama n'omugamba yono gamba mafe tasaana kuyomba ng'omulese ngera bajjanga abamu nga balimba mbu baze kukyala ate nga yatu encouraging nnyo step mom waffe kubanga my follower nga tanaba kwononika yamuwanganya essimu n'amugamba osobola okukwata ku ssimu yange okubira emikwano gyo ne bwe yatandika ng'okusiba enviiri nga kyasoma nga mama nge tamugambako okuleeta ebyokulya nga bali ababiri ne maama nga nentandika kati okubeerako sandi sama kubona yali muto wange nga bambi kinnuma bali abakulu bonna bagenzi nga mama nga agamba tata yayogera atya bali tebamutya nti engeri gyali omujaasi abaana b'omujaasi singa obafunisa embuto oba nammwe nga mu abaana taata mukambwe kwegamba ekyo kyo kyajjawo okubanga tewali ntiisa eyo. Tata yali mukambwe nnyo naye ate ng'ebintu bye twakolanga nga twali twagala tumulumye nga tugamba katukole kino taata kimulume nga ffe bwakola ne bituluma ate ng'ebiseera ebisinga tabeera naffe naye nga ayinza okujja once in a while n'atuula ne bamutwalirayo entebe kati ng'omuku omu ogenda n'obuuza n'oddayo omulala n'agenda n'amubuuza n'addayo n'agenda n'amubuuza n'addayo. Yali musajja mukambwe nnyo ate nga mikwano gye bamuwanye ekitiibwa kuba nzijukira lumu yali azzeeko okundaba najja nga alina ba escorts kati bwe natuuka gyali nadduka mu welcoming ne bajja emundu ne bazinsongamu ne bagamba anedda oyo waffe wawaka ne bagamba okay muwalawo nga aina entisa eri ate nga mukambwe ng'ali very arrogant nga kyakugambye kyoba okola kati nga before nga sinaba batwala ku university twatuuka ekiseera nga taata bw'atugulira ebintu bya requirements nga stepmam wange yamala n'agenda mu kyalo nga gy'abeera ng'era bwe tuba tugeze mu holidays tubeerayo eyo naye ng'ekampala mu nyumba nga sigaddemu ne taata ng'era agenda n'akola safari ze n'akomawo naye ate nga mukambwe nga akugamba kola shopping bw'owandika n'oteekako kino nga ffe toteekawo byakulya togeza n'oteekawo byakulya era oba oyagala ofune eddoozi y'ebivumo wandikako ebyokulya katukomewo